Ampuliriza nkulamusiza nnyo eno gy'osinzira okuliriza emmandu so 89 akatonnyeza 2 CBS FM radio ya Ssaabasajja Kabaka radio ey'abavubuka ab'omulembe omutebi. Eddakiika ziri 10 zimaze okuyita ku ssaawa M ey'akawungeezi k'olunaku olwaleero. Programu kkirizo bagaana mumanyi n'ensonga ez'enjawulo ezigenda maaso mu nsi n'otambula n'okumanya. Bingi bikoze amawulire wano mu ggwanga n'ebweru waalyo abanoonya akalulu bakyatalaaga mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Kamalabyonna wa Buganda Munnamateeka Charles Peter Mayiga ali mu bitundu eby'obuvanjuba bwa Uganda mu bitundu eby'Embaale alambula ku bantu ba Kabaka abali mu bitundu ebyo era olunaku olw'enkya agenda kubeera n'olukuŋŋaana ku IU Islamic University in Uganda agenda kubayo olukuŋŋaana olunaku olw'enkya ngayogerako n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka abali mu bitundu byeyo boogere ku nsonga ez'enjawulo. Ebweru w'eggwanga mu Rwanda lw'e Gaza abantu bali mu kukomawo mu bifo byabwe. Jjukira okukkaanya okwatukiddwako okusooka wakati wa Isirayiri ne Palestine era nga mukadde kano abantu bali mu kudda mu nfo zaabwe era mu nteekateeka n'ey'okudda mu nfo zaabwe. Isirayiri erindiridde kubanga bakkanyiza nti mu ssaawa 72 bagenda kuba batandika mu ssaawa 72 Palestine erina okuzzaayo mu ssaawa 72 balina okuba nga amaze okuyimbula abakwate baabwe bonna ng'amaze okubazzaayo abasigala mu mikono egy'aba Hamas. N'ebirala bingi bikyagenda maaso mu bitundu ebyo. Amagye ga Isirayiri gaseeseetuseemu okuva mu nfa gabadde gongedde okunywereza ne gaddako emabega era kigambibwa nti mu bbanga lino okusinza ku ebyo ebigenda okutuukirizibwa bigenda kuviirako Isirayiri singa bata abasibe baayo n'abalala abawambe baayo n'abalala naye Isirayiri egenda kuta abasibe ba Palestine abawerako ate n'okukkiriza emmotoka eziriko obuyambi obw'emmere okutuuka mu bitundu eby'enjawulo okutaasa abantu bano. N'ensonga endala nnyingi ezikoze amawulire wano mu ggwanga n'ebweru waalyo. Emyaka 63 gikyayogerwako nnyo emyaka 63 gikyayogerwako bannayuganda nga batunuulira enkulaakulana n'embeera eggwanga we riri we tutuukidde olunaku olwaleero. Katono nnyo kanzigi katono nnyo. Ampuliriza mu ssaawa ey'okubiri etali eno essaawa ey'okubiri tugenda kutunuulira ebyenfuna by'eggwanga mu myaka gino 63 era tugenda kubeera n'abagenyi babiri ojja kubamanya mu ssaawa ey'okubiri tutunuulira ensonga ezo ez'enjawulo. Nina Kanyike Kiviiri ssentebe wa bodaboda mu Kampala Central. Tulamuseeko. Bawuliriza bakyabasa eno emmandu radio yaffe y'abavubuka amannya geego Kanyike Kiviiri kyamanavuzi ba bodaboda mu Kampala Central Division. Nsanyukirako abo bafunye ebirungi ate nenakuwalirako n'abo bafunye ebizibu n'abafiiriddwa abantu baabwe kuba mulimu gwaffe guno gwa bodaboda bangi abafuna accident lunaku ate abamu ne batuvaako. Ate ne famire zaffe bwe zito bwe ziri kuba tulina namukwano gwange yafunye accident bamutomedde ali Kisugu eyo wa bodaboda Kisubi, in fact Kisubi dwaliyo Kisubi so kyavola abaabo tubanakuwalirako nebaga nti boda okusinza kwa lipoota boda mwe mubamu kubasinga okuviirako obubenje olw'envuga ya mwembi mu ggwanga lwakuba nti ffe piki zetuvuga tubanga abatambulira ku waya y'amasanyalaze nti obeera mu bunkenke terina mipiira 2 3 beena ina mipiira 2 obunkenke obwo kati omuntu ne bwakkoonako ogwa mangu nammwe mwekoona mmwe mwennyini naffe sintusobola okwekoona kyengambe kyekyo n'envuga yammwe kubeera kwa y'amasanyalaze waya eyo tusigambe y'amasanyalaze waya eyo gye bayanikako engoye ogitambulirako si kintu kyangu. Aba bodaboda mulimu abavuga obulungi naye ate abavugisa ekimama bangi nnyo. Kisoboka okubeera bangi naye abo bola abavugisa ekimama bonna si ba bodaboda bavuzi ba piki kuba kyemanyi na wano ku CBS mulina abatambulira ku piki nga tebazivuga naye nga si ba bodaboda. So kakati okwawula abo abavuzi ba bodaboda n'abapiki gwe mulimu omunene gwe twolokedde okukola abantu bategeere nti ababoda bavuga bubi oba abavuzi ba piki bavuga bubi. Mubawule muti ababalema okuteekateeka tunaba kubaawula ate munabawula tulinda kaseera kabyafuzi kagwe twategeka uniform zaffe buli division zetugenda okuwa abavuzi ba bodaboda then abatavuga bodaboda basigaziza mwezi ebitongole mulinda byabufuzi bigwe akaseera kana ak'ebyobufuzi kagwe. Lwaki mulinda kagwe? Buli kimu newe kiba kirungi mu kaseera k'ebifuzi bakifuula ekibi oba mu kyano nyakalulu ka mukulu
nga temwagala kuyingizawo birala. Akaluko tulina okanoonya lwa nsonga nti nze bodaboda njivugidde emyaka 22. Ebbanga lyenjivugidde sinnalabayo muntu ayagala bodaboda nga President Museveni. Atya Bali batugaba mu 1997 mu Kyogamu. Taba bodaboda tusaanidde sebana nga tugoba. President nagamba muve ku batabani bange. Twali tusasula omusolo eddako era kulembe kwa Sebana emitwalo 3 buli mwezi. Nagamba mu mateeka babalabala mu constitution nga tetuli supposed kuwa musolo twali tunaba kuteekebwa bulungi kuyingiza semateeka w'eggwanga. Nagutujjako. Kakati wachi tugamba nti tumaga Jennifer ali atugoba mwabiwulira wano. Neraji Mzee Museveni yatulekawo nti ambalike buli abadde agezaako otunyeenya agamugira mulindako. Sirwa bya bufuzi embeera yaffe gye tukoleramu. Kuba tuyina emirimu gye tugabye bitundu 7 ku 10. Kuba kyemmanyi waliwo ebitundu 7 ku 10 gitya abavuzi ba bodaboda abasomesa abasirikale namwe abamawulire mumugiro mumanyi okuvuga ku bodaboda zaffe nga kaseera kokonyuka. Sure. Nkikakasa bulungi zemba manyi nnyo akwasaagala boogera ku mpewo buli radio ne bawungula ne bavuga abasaabaze kati go basanga basaabaza abantu noga muvuzi wa bodaboda nenge emisana obebwe ali ku CBS aweereza oba agenze Gasaka wasanga omusaabaze n'amuteekako abamuyambye mu Kalifu nga genda mu akasente. So kakati abo natwongedde ku income y'abantu mulimu gwa bodaboda kati nagukwata n'obwegendezo bw'ekitali naye teguteekeddwa guli disorganized. Ekyo tutunenyeza ffe abateesiteesi n'abaddala b'ekibuga. Ina okuteekateeka ordinance mu kibuga muno yali badde road mayor wa Kampala ne ordinance kati emaze emyaka nga 8 nga ayogera ku ordinance y'okutereza bodaboda butali twatugende tegwanga kyekigiganya okugwa. Road mayor ayina okutereza boda asaba gasemateeka ngeri y'okulungamya omulimu gwa bodaboda kiba kisoboka naye takikolako kuba amanyi bwagutereeza ne guteera ebyobufuzi tebijja kusoboka. Bitya kasi ogutereeza alina okubeera ngo azanyiramu ebyobufuzi bitya gwe tomanyi kiri ku mwala sikimanyi omwala nze nkolera ku mwala tuli ku boda nanti ebyo byonna byenkugamba bye bifaanana bwe bityo boda bagizanyiramu batya buli wagezaako okutereza omulimu baveeko ojjukira kye bagamba nti abodaboda bakebera emitwe era kyava mu bakama bammwe aba KCCA okebera omutwe kyali kibi kyava mu KCCA baani abaali bakola okukebera emitwe bakyali kitegeeza kyo bana twakitegeeza minisita we bakirimu n'abalala kyali kitegeeza ki kinyonyola batuuliriza okukebera emitwe kyali nti gwe wenyini olina pamiti nkimanyi bulungi bwali ogenda okufuna pamiti olina ebbaluwa y'omusawo ekutwala okufuna pamiti balina okukebera amaaso nti galaba bulungi n'amatu gawulira bulungi biri kuki biri ku mutwe bali tebakebera mutwe bali bakutestinga nti biraba naye abantu baga nti babakebera emitwe bwe kyayogerwanga naye nga byabufuzi. So abantu bonna ate nga basoma n'empapula bazirina. Ani yakyogeranga bw'atire yalemesa enteekateeka yali road mayor kutwogerako kati Lukwago kakati be bakebera emitwe bafunayo ki era abantu betwatawala mu ttendekero bafuna driving permit era bosanga abavuga obulungi bobadde oyogerako ng'otandika yatatema bitaala kubanga bamuyigiriza nti ekitala bwe kyakalwedi kiba kikwimiriza bwe kyakayero tolowooza nti Museveni ayitawo. Kati okutendeka kwajjukira ebitundu era 7 ku 10 aba bodaboda baffe empapula tuyina ntono. Kakati wa bodaboda bwalaba ekitala nga kimyufu tategeera lwaki kyaka kimyufu. So kati twalina bayisa ebyo babitegeere bulungi lanes of mtu in one way laba bavuga buvuzi nga bagenda nenge ekubo lireeta bulezi baana ba muzeeyi tebakwatwako si baana ba muzeeyi gwokyogedde nti agati batabani bange mubaleke tembajja mu Kampala omulimu gwa boda guzitooweredde abakulembeze okuguzza mu line kubanga gujjudde ebyobufuzi ate bya gavumenti ebyobufuzi ababikola balala ye president ekyayagala boda kuteeta wetwaleka weweeta yakwata ne uniform naga uniform eno gitongoza eta ekoleki mukozeewo kingamu abakulembeze bwabanga president yagala boda eterere mukozeewo kyo kugitereza wano kigwe mulimu gwenkola kati kusomesa aba boda bakitegeera era ne bazanyo CBS nga tunajje wano okozeewo kimukozeewo kyeyo ne ku ground tutambula nga tubasomesa mutya stage ku stage tuita kuba tuyina structures zaffe tuyina abakulembeze ku stage tuyina abakulembeze mu miruka tuyina abakulembeze ku division kwentula ne ku district chairman wa maje kwatula kati tutandikira wansi ku ground nga tusomesa nti wa boda omutuufu alina okwambala element wa boda omutuufu alina okwambala reflector jacket asobola okulabika kuba tulabika epipi kyeno tambula nga eyaketaala emisana n'ekiro
kubanga tolabika oli katono nnyo ku luguudo bituba tusomese ebyo. Olina stage meka mu Kampala Central? Kampala Central Division ina stage 718. Mwali emabega kamali na kenteekateeka nti mutongoze ebyambalo ebyenjawulo. Uniforms. Mutongoze namba eza stage. Stage twa malozi gazetting. Nendoza era nga boga nti mukyalinda byabufuzi mali okuyita mu kaseera kana kakana buli wokola ekintu ekituufu muleme kunyiiza abalonzi ba mukulu. Nedda si kunyiiza. Bw'oteekateeka stage eziri gazetted area gye nkolerako eya Mukwana Akidi kuliko stage eziwera 8 n'eziri gazetted ziri 4. Kati ng'olina okuseeseetula abantu bano badde ku stage emu eri gazetted. Kati bw'okikola munnabyafuzi ajagamba ogobya abantu naye nga tanyweza kituufu kiri ki oli mu kugatta abantu babeere ku stage emu emanyikiddwa. Okay. Kankubuze ekibuzo kino kitono. Boda mu Kampala. Eyinza kuterezebwa eti. Eyinza kuterezebwa nga evuddemu ebyobufuzi. Kyekisookerwako kuba ffe ogwaffe tugukoze. Stage eziri gazetted weziri. Ne stage zi gazetted zeetaaga okugendako obupande ate ne wansi kati nga ffe abali mu Kampala makati wansi wabeere market. Omuntu ategere nti stage entuufu. Naye oba okwata kuwa boda omulungamya munnabyafuzi yatandikirako ababoda baffe mubatulugunyiza. Sigamba president ni abalala bana bali wansi aleka ekituufu n'ayogera ekikyamu. Tandikidde ku kiri kye nagamba eky'omutwe gwovuga otya piki nga tolina driving permit. Ogambye nti bamakinga stage tutereza boda ensonga gye wa Kampala yokka okumakinga stage nti wano ekyo twakimala Kalule stage ng'emanyikiddwa nti eyo gazetting mu ntongole then abagikolera zonna zogambye 7 mwazi gazetting mu Kampala Central Division twagazettingako stage ziri 205 ze zirina okubaamu ze zakasooka gazettingibwako ne tuwummulamu olwaki olw'embeera gye kugambye ebyobufuzi. So koleke n'okugazettinga stage olina kulinda byabufuzi biki? Sinze nno zigazettinga nzekka. Ani alina okusala tulina okukola ne KCC nga bwe tubadde tukola. Isooka ffe tubadde tulina kye tusasula mu KCC. Budgeti nga yeetaagisa okukola kyefulumizibwa egenda okukola emirimu egyo ng'ekolebwa gazettinga stage tumanyi tuwa uniform. Okugazettinga kyetaagisa ki? Kyetaagisamu abakugu bana bakugu aba KCC ba physical planner baagana okubayambako. Babadde bakola omulimu ne baguumuzaamu olw'ebyobufuzi kati tumuzeemu nabo ne bawumuza olw'ebyobufuzi anti baga tebalina budget kati ab'ekikugu bati balina budget kabalindemu ebyobufuzi biggwe batandikiraawo sente za kulya lanchi nga bajja okukola ambula stage tekisikulya lanchi kwokka ogwo omulimu gwetaagamu n'ebyuma gwetaaga na buli kibu batagumanyi olabanga ekyangu tebabirina ebyuma era ffe twalowooza nti kyangu nnyo okugazettinga stage ne gwetaagamu obukugu obw'ekitalo omuntu nga mukugu mu ekyo. Mu kaseera k'ebyobufuzi obuweereza bwetaaga kuyimirira nti buli kimu ebyobufuzi nti bizitulinde ebyobufuzi biki tulinde ebyobufuzi biki mulimu ebiyimirira era kyobola n'abatembeeyi ennaku zino basanga ku kkubo lwaki bali ku kkubo lwa byabufuzi lwa nsonga tebanyiiza balonzi buli w'omukwatako bw'oti ojja kulaba lukwawo ng'ali ku kimotoka nga yeedippye kuli so kati ensonga za kalulu kati ensonga za kalulu tuddemu tumale okuddayo tumale okuddayo tulabe ewetereeza omulimu kiri Uganda mama nnyabo ensonga mpadde yakugazettinga stage ate tumaze okugazettinga tubambaze uniform oba reflect ezibaawula ku bavuzi ba pepiki zonna stage 718 zinaaba n'ekyambalo kiti ekyenjawulo. Central Division twali twalonda kala ya pink nga Central Division yonna Central Division nga yambala pink baawula namba then green twali twagiteeka makindi then lubaga blue ewa chairman wange Mawejje ekawempe nga twateekayo grey then ewa Kawaawa ne tuteekayo brown ziriyo nga buli division ina kala yaayo then abetotolodde balina kala yaayo abatetolodde ndala Wakiso yalonda gundi kitaka then Mukono neronda Kakobe ngolaba nti artist abatetolodde baki yero mwajigoba yera ni yagironda yero tetwagigoba tebolaba ne red terimu ezo biri mwazibola atwaga masoketo z'umuzeemu soketo z'umuzeemu ampulirizo oli ku mando soka tumulemu katono komewone bwana kanyiko ono twogere ebigambo ampulirize mando sokoli dakiika zitambulirira dakiika ziri 27 zise ku ssaawa eyakawungezi ka leero ndi ne bwana Kanyike Kiviiri ssentebe wa bodaboda mu Kampala Central mtogere ebigambo. Salam Bank ekuletedde akapya Visa card yatakwetagisa kuba na account mu Salam Bank.
oli musuubuzi ogenda ku hijja umra oba weetaaga kusasulira bintu ku internet funa visa prepaid card yo olwaleero owona okutawana ne cash okugifuna kyalira ettabi ya Salam Bank ku Lwenzori Courts emabega wa High Court oba bakubireko ku note 3 3 699 oba WhatsApp namba yaabwe eri note 7 note 3 8 emirundi 4 6 Salam Bank erungamizibwa banka Uganda enkulu sente za bakasitoma ziterekebwa era nezikumibwa ekitongole sente za bakasitoma zibateekayo zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku bukadde bubeera 10 Manda Mobile LS band empya ziri 2 zigenda kutuuka ku nnaku 30 ku mitwalo 3 gyokka bwegiti osobola okufuna GB 20 eza data oba GB 6 ezikuba ku mikutu gyonna kati genda ku mutimbagano olabe obutambi bwo onyumirwe internet kumala ennaku 30 ate nga bwonyumirwa n'eddakiika ezennyingi bubanga zoyagadde ne weeyagala okumala omwezi mulamba nyiga bunyizi *149 hash okoleeze Manda Mobile tugamba nti mukwano ogenda kunyumirwa nnyo ndine kanyike ekiviri kanyike emyaka 63 ejamefuga ga Uganda mwanga bali mu mulimu gwa boda mujogerako ki ekisooka independence nzenziraba ekisooka ffe nga aba boda omulimu gwaffe gwatandikibwawo ku mulembe guno Museveni tulaba nga at least waliwo enkyukakyuka omulimu gye gulaze unemployment oba obutaba bw'emirimu bungi naye omulimu guno engeri gye gwajjawo yensosowaza gavumenti ya Museveni gye gusosowaziza tulaba nga at least waliwo enkyukakyuka omanyi service ffe tuli ba service delivery tuweereza buweereza kati olaba nti omulimu gwa boda guyina beguwadde emirimu tulaba nti emirimu at least gyeyongeddeko emyaka gino bwe ntunuuliramu nze banzaala kakiri oluguudo lwa Hoima Road olwo lwali terutuuka Kiboga Kigundi Kiboga Hoima nga terutuuka nga lukoma Busunju mayiro 32 mwaka ki okuvira ddala natani kutegera balukoze wano ndowooza mu 9 nga mwemeka bakuzala kakiri okay banzala kakiri nenga lukoma Busunju mayiro 3 mwezi nga lugguko nenga kola statuka kitegeeza mu myaka gino eja enkaaga mwemeka mzee jafuza ina byakozeeko oluguudo kati lwa Colansi yalukuba Colansi oluguudo wali olusemuke na kuzino wali olusemuke na kuzino ngode Hoima lulimuko kubinya ne terusite kana na bitaka byaliko terwenkana taka kubanze tata wange eri avuga trailer nenga trailer okuva Busunju tuka eginde Hoima ngezo tambulira we wiki ngosanga omuga gwasaze ne muyimirira so kakati wali wawe enkulakulana bwe ntunulya ku luguudo lwe Busaabala lwali lwattaka lukoleddwa lwe wange nakawuka gyensula bali mu nteekateeka bali mu ddukola kitegeeza waliwo enkyukakyuka gyenkola kigenda bamu kuliko gwe nabadde naye wano yabadde honorable Simo Joggulo naga nti tutambula ensi etambula naye bw'obanga obadde ogenda nateete ng'olina okutambulira eddakiika 20 n'otambulirawo essaawa 9 nga tonnaba kutuuka era oba otambula oba kukubeera ng'otambula n'ekyo oba otambudde n'okukigeraageranya mu budde bw'olina okukikoleramu naye biba nsonga nkulu kakati obitegedde bulungi okay olaga nti bintu bitambula kasoobo kusinzira kubakubaganya ebirowoozo naye amanyi bw'oba toli kumpi n'abakungu ba gavumenti tomanya ne bw'otegeerera oluguudo olwo lwa Colansi lwa bbeeyi nnyo bwebateeka ne bakubalira esaasanji balusaasaanyako ebigoma abantu bonna abo bannabyafuzi bagezi nnyo bamanyi okumbaliramuko oluguudo olwo olaba gojogerageranya okuteekamu ekigoma ewo amazzi gayitewo ekigoma kimu ojja kulanga kiri mitwalo 50 katuveeyo eyo mulina sako meka eza bodaboda sako eza bodaboda tuyina mpitirivu mu Kampala n'emiriraano naye ku luno ezaasunsulwamu zabadde 12 ezasangiddwa nga zituukiridde okuteekebwa mu ssente 12 eza Kampala n'emiriraano mu Kampala kuliko meka kwezo Kampala tuyinamu ziri mu 8 endala ziri ludda wona Mukono ne Wakiso Mukono ne Wakiso
Kampala Central Division nzemba sinza sako nyingi ezafunye sente. Okay. Ziri sako 28. Tegeeza bwe bumbi 2 ne milioni 8 ziri mu division yange Central Division tekibangawo. Bwe twali twogere mabega kondali wano ne maweji. Nalugamba nti sente government zeeta zigenda kuyamba ababoda bonna mu ngeri ya kyenkanyi. Tugeze uwo mu Central Division. Ababoda boda oyinamu bameka. Ababoda boda inamu emitwalo 38. Bameka bali mu sako ezo zeyogeddeko. Abali mu sako bayinza kuba emitwalo nga gumu kitundu. 38 gumu kitundu bali mu sako. Be bali mu sako. Mwasinzira ku kyokusunsula abayingira sako. Abayingira sako tebabasunsula mu bokka besunsula bokka. Obo ntegedde. Teri yaba sunsula nti gundi osanidde okubeera mu sako. Bo be besunsula. Lwaki besunsula? Nti ababoda boda abantu bagamba tebinkwatako. Abamu bagamba byabufuzi tebijja bibeeramu. Okay. Otegeera. Naye esako zonna ziri open. Buli muntu waddemba okugiyingira n'okugifuluma. Okay. Lwaki mu Central Division nyingi fe tusinza abantu abangi mu Kampala wano. Nina mukwano gwange Jose boda Makindi. Jose avuga boda Makindi nali njegera naye. Nangamba byasako fete tubimanyi. Oba zirirudda wa oba bazitandikira wa oba bazingira batya nga bote babimanyi kyovola banti njagadde mbikugambe leero Jose kamugambe kimanyi mukwano go kimanyi tava kusibya Jose boda Makindi ateko kuba kwali Jose Makindi waliyo sako 5 ezafunye sente ze milioni 15 waliwo sako ya profession yafunye sente Makalaida yafunye sente Kabalagala yafunye sente agende mu sako ezo zenyimenyeko manyi nti beesigwa ate beesimbu yewandiise ekizibu ky'ababoda boda twagala nnyo okutuwa kyovala be mabegako badde otulabanga batuwa emitwalo 2 tuvulumula piki nituwerekana munabafuzi na gyagenda emitwalo egi bakubye ba luseke muli bakubye ba luseke bakubye oluseke wa boda boda kyasinga okwagala mafuta kuba amanya wateekamu emitwalo 2 amafuta ajavuga ke 15 ogumu ekitundu agwiribe agujja mukolera sente. Okay. Kitegera. N'atamanya nti n'obudde bwamala nazo sente. So kakati mukulu Jose agende Makindi abibereko sako gyayingiramu tugenda mu pitching erimu 6% amagoba. Kitegeeza pichirimu amagoba ga mitwalo nga 3. Okutuuka okugimalayo. Okutuuka ogimalayo. Ekitabadde okwa pitch zibadde zigenda milioni 12. Katono nnyo kwatira mwawo tugenda kujjawo. Omuntu okuyingira sako ogenti wa boda yenna waali. Anonye bunonya sako eri mu kitundu kye. Qualifying akasabira nga muvuzi wa boda boda ina stage wava. Qualifying okugenda mu sako yonna mu kitundu gyalimu. Stage ogambe tugeze mu Kampala Central. Mwaka gazetinga ko 2 netalinga zeting akkirizibwa kasaba nga ina stage zile zitalinga zeting nezo zibaliwanga stage. Alina okuba ne permit oba batalina. Ne waba talina permit kasaba nenanga muntu. Nenanga stage. Nenanga muntu. Nanga muntu. Kadi ya stage kikulu nesinga okuba enkulu ennyo ye nanga muntu. Okakasoti anti mva ku stage eri. Nga sirina kadi yayo. Okulembeze bwe nagambye buli stage eno chairperson waayo. Era tulina ba chairperson ne namba zaabwe tuzirina. Kitegeera. Kati wano chairman wa mukiguli abadde wano ngama ukwendi. Kiguli stage. Okuyingira sako sentemeka. Kisinzira ku sako byemwayisa nga muwandisa sako. Mulimu sako yoyingirira omutwalo mulimu gyeyingira emitwalo 2. Kisinzira ku mateeka agali mu sako yammwe mutuula ne mukkaanya kyemwagala. Okay. Ezo zibasasudde mu kuyingira ziragawa. Esente zibasasudde mu kuyingira ze ziddukanya sako okuli okupangisa office n'okugulako ebitabo. Bigendera kye bikulu bya sako. Kuwaikulaakulanya. Mutya. Kwekulaakulanya nga mmwe. Ekisooka lulinga tetunafuna sere zaamuze era tubadde tugaba services. Omuli okowola sente entonotono omulina okuyamba bannaffe ofuna pipiki mu makampuni tusobola okuwa emitwalo 15 oba 2 n'ogenda mu kampani fulani n'ekuwa piki ku kibanyampola nga badde tozirina capital nga ze mubawola muzijja wate nga muteekayo mutwalo okwewandiisa gubadde mutwalo naye abantu bagula shares ebisinga bino tubikopa nnyo wano ku CBS mwana wattu mupewusa mubadde mutereka mpuliriza sipewusa buli lunaku ngamba mubadde mutereka badde tutereka ate n'ogula emigabo. Okay. Eno radio kyetukoledde siva ku CBS. Ngampuliza peusa byonna byetukopye eno byetutadde wansi ku ground. Oga bigendwa byakwekulakula. Bigendwa byakwekulakula. Sente zino zizze buli sako nefuna obukadde 10. Kati Makindi balina obukadde 5. Balina 5. Sente ogambe obukadde 10 buli sako erina bukozesa etya? Buli ena bukozesa nga egula PPK ng'ezigulira member.
membo yukwasaba nga yagala kugula pikipiki nga bamugulya pikipiki naye alina okuba nga alinayo saving mu percentage ya saka eyo gyakanya ne bwegamba 10% ng'osavinga 10% ku piki eyo gyoyagala kuba piki tezenkana bbeeyi bajaji ya bbeeyi ndala ne piki endala bbeeyi ndala kati gwe piki gyoyagala bye bitundu by'osavingako kuba byetukopa wano byetusomesa eri tetugenda kuwa piki nga tosavinze oba tolumirirwa naye onooba otaddemu ezo naawe ojja kumya ana savingayo emitwalo gyange 10 then tukuwa pikipiki eno n'osasula ng'olimu amagoba ga 6%. Temulinamu batega najja nti tugetega akasente ako kajje tukali atuddukeyo anti kati stage ye kunoonyerezaako ng'ova atubuuza chairman wa stage guno twagalamu wa piki yafe ali ati agamba gundi oyo si mulungi bw'obanga tulaba nga toli mulungi nnyo atugamba linyisa ku ki ku saving wo kuba baba bakumanyi nti gw'olya wano looni n'olya ne wali looni bwekite bwekiti tukwetegereza akakuŋŋunta akaffe tekali ku financial card bwe tetugiyina kali ku stage ye kusunsula negamba gw'osaanidde nga tukuwa kuba chairman we yakusemba yasooka okusemba twagala ebbaluwa ya chairman wa stage ne bagalanta babiri okuva ku stage yo byokka tewali kirala baba obuwumbi 10 baatu obuwumbi 10 ne milioni 2 era nali wano ne mawejje nagaye sente zatuuse dda sente ziri ku account zazedda mwakagabira abantu bameka bukyanga zijja bo mwakagula boda mmeka zemuwadde abantu epiki sente bukyanga zijja zigenda mana kweza mwezi era tunaba kuzisumululako wadde zita lwaki twayagala tuzikwatire kufe twasaba State House Controller sente zino basooke basibe wiiki emu tumale okusomesa kuba sako zino tezenkana bukulu mulimu sako ezakula nga eyange kambe Kampala Metropolitan Boda Entrepreneurs naye amaweji ya smart zirudde nga zikola service ez'okuwa ababodaboda eyaffe tuyina ettaka ey'amaweji alina piki eziwera 15,000 katuze tuzigaba naye kati waliwo sako ezibadde ziri mu myezi 6 mwaka nga tulina obasomesa enkola ya sente n'ey'okuwola nga tubasomesa awamuffe ne bakomansi officer abavunaanyizibwa kusomesa ebya sako so tugamba wiiki eyo ekoleki tumale nga tusomesa naye wakati twewunyisa wakati mu kusiba sente eza ate wavaayo era bannakigwanyizi nabagamba sako siza ababodaboda buli sako erina abantu 3 netugamba State House Controller tuli walambulako kitono katuddeyo tulambule era tubadde mu kulambula sako zonna ne bamemba baazo bazudde nga zonna sako zina bamemba basukka 10 so awabadde bannakigwanyiza balimba ng'era baagala sente zaffe ziddeyo naye ate mwe mwennyini mwabadde mwemulugunya abakulembeze abamu sente bazisibidde ku akawunti sente zisobola kuvaayo tuziwa abantu okwemulugunya kwaffe sente zammwe bazikwatiddeyo okusooka twazisiba lw'ekigendererwa ekyo ne bamala ne bazikwatirayo dda ate ne bakwatirako ne saving w'abantu kuba kubaddeko kati kambe tulina saving w'abantu milioni 50 ziri ku akawunti yako bazisibiddeyo zonna ne basibya tolina tosobola zi accessinga ani azisiba baleke yali baleki yazisiba nga bamugambye nti sako zo teziriyo naye webuze sako erina ne milioni 50 ku akawunti ne bakwatirako n'endalo nabataddeko 10 kyo balekere yakwatira yezammwe zonna ne bazikwatirako naye ne tugamba kasooke bazikoleki banoonyereze kunoonyereza ekwawedde kati olina kuzita era tusaba seereza abantu bazite zikole kuba muze yatuwa sente zakuwola abantu basobole okwejja mu bwavu kubanga capital waliwo capital w'obwongo ne capital wa sente kati ababodaboda badde bavuga pikipiki nga capital w'obwongo bamuyina ne capital wa sente bavuga pikipiki zaabwe tebakola ki tebamuyina so twagala tubawe pikipiki sente zikole baziripye sente baziripye bakyaziripye so tubadde tubasaba sente bazite abantu batuli bubi baagala kuko accessinga sente zaabwe bulijjo abakulu mubasisinkana ne mugenda ne mwogera nabo lwaki temubalumba mu ofisi yaabwe okola tutya ne mboga nti bakulu lwaki temuta sente z'abantu kye baatugamba nti baawulira nti sako zino tezikola ki teziriyo era sako z'abantu babiri chairman secretary ne treasurer ne bakwatirayo ne zitali zaabwe bwe batebagamba bayinza bagamba nti oba mwateekako buteesi sente mwina omwazeewola ne muteekako buteesi sente naye na gye bagenze tebasanze sako etaweza abantu 10 keyange eri mu bantu 7 Kampala Metropolitan 7 kati era ne milioni 10 okimpa nkisanyukira naye tekimala abantu nina bayitirivu nenja kugikozesa kuba azina kyezinyongerako kitegeera kwa baagala sente waliwo abaafuna ettaka lyabwe nga baagala na kuzimba ngaye bodaboda yegifuna obwetaavu ayagala kola ki kuzimba kuteeka ebimba bya nkoko asobole okwongeza ku income ye olaba tuba sente zino naziyinza okutabula ebintu omanyi ka tuli mu kaseera ka byabufuzi lwaki tebazikwatiddeyo ebyobufuzi bisooke biggwe
bazito oluvannyuma zireme kugira mbisa bino bya bufuzi olaba otyango mukulembeze zigenda kutabula ekintu zitabula zitya zigenda kuleeta obuwagizi bungi ebyobufuzi tobimanyi so kakati sente zino zina kuteewa ate mu kaseera kano lwaki ate mu kaseera kano lwaki mu kaseera kano abantu bazitwale nga baluza akasimo ka byabufuzi nedda ekyenjawulo ekiri ku sente zino kano wetulambulidde sakozi abakulu badde batusomesa bonna Madam Baleche, Jeno Damulira, Meja Kuteesa, n'abaala sisi bonna nga batusomesa sere zino size ziringa ezimuganti muzee abawakasiimu ne kali tekali kasiimu nanti abantu balowooza kasiimu sente z'emyoga nze gaina zifunako nze nkubuulira naye abantu balowooza nti muzee yakoze ekyo tebaafuna kusomesebwa nefo zikwatira twagamba batusomese buli saka etegeere sente zino weekend abantu babitegeere weekend kasosomesa abakulembeze babadde babasomesanga bakomanso officer nenga mentality ye bayina tibalaka batuwadde lwakaseera ka byabufuzi mandi zinywezezza tusokotebe mu kalulu abantu bagenda kitaputa nti byabufuzi mzee abawadde akasiimo bagana okuzikosa mu butuufu bwazo bakitegedde bulungi era teri agenda funa sente kata savinga tegera luli kuzemyogo lwazigwako nga batandika zitematema zigabana era emyogo egimu egitambula obulungi gisuka miliyoni 2 ziri miliyoni 10 emyoga babadde bano bali wano kusibisa nga basomesa izje boda jinjogerako emyoga nga yabatandika ne miliyoni 3 nizigenda nga zikulanga kati bali mu miliyoni 10 microfinance support centers zebawa kakati nezino tumaze okubasomesa bakitegedde waliwo kawempe bali mu bukadde bwali bali mu bukadde 12 si 12 bwali busukira da kawempe wana bakola bulungi industry yabakola bulungi n'omwoga gwa nkola bulungi tuyine enkoko tukola ki kati eyo ensomesa gye twali tubagamba bwe muzita ne mutabasomesa amwe nnaku abakulembeze bagenda zigabana mukulembeze agamba nawona debeo yanfuwa dakangule yakamotoka ne motoka gyagenda ovuga tamanyi bwagenda gikozesa ku special ba ku taxi so bazite zikole emi mukasera kana kebyobufuzi abantu bazirabe kwa chamuke sikuchamuka abantu bali betegefu kuluno ababoda bamaze okubooking enkoko bamaze okubooking enkoko bamaze okusagula mwanya okugamba agenda okusubula mwanya abalina business aboda bagenda funa PPK baganti kakati mbadde nvuga ya mugaga kati kankoleki kati kanvuge yange so kati bazite kye kiseera ekituufu ampuliriza katumulemu tukomewo bwana kanyike kiviri agenti sente bazite tuzagala kati mchala bareche zijeke envumbo mwazi tubukade 10 buli sako 12 muzijeka akawuwo mulyoka mwana be season ya politics bwenyuma Manduso ampuliriza Manduso ko lidachika tubuza 13 tuyingire musawa musawe 2 nagenti ku sawa 2 tugenda kuba nga tukuba torch mu myaka ja Uganda enkaga mu 3 nengeri byefuna by'eggwanga lino gye bizze bitumbukamu n'okutambulamu wabiri nawo gye tusubira okugenda omukulembeze tugambye nti ate kati we tugenda begenda kukula ku speed misinde gya yiri abakugu bagenda kukuba mu tooki musawo yokubiri gye tugendamu naye wano waliwo JB enakasozi agenti sebo sentebe abavuga amayirungi nabo bamwe nga batumaliddewo abantu nga babakoona JB nakasozi buddo n'abalala bangi naye njagala kujjukiza nti Forest zo Treza kifo kirungi nnyo balabirira abagenyi bulungi nnyo ebisulo birungi buli kimu kirungi Forest zo Treza bafumba emmere ya wano nebweru w'eggwanga Continental Foods kati obudde buno balina live band esumuludde era gwatana bakutuuka yosubwa lukoba ku lukoba live band bobirawo nga wali swimming pool ngeno butala bokube mu swimming pool ena abana bwe badigida bawuga kuga ebintu nga bitambula bulungi era babera n'omugenyi omuyimbi ow'enjawulo buli lunaku nga luno lwokutaano ebisulo birungi nnyo genda odigide ate usulire eddala eyo okubeera ko out nakyo kikulu n'omwagalo wawo si buli lunaku nti onoobeeranga waka balina ekifo ekiteeketeeke obulungi eri abagala okukola emikolo na buli kimu children's park weeri na buli kimu kirungi bali awo Lweza nga ng'okkirira ku mafuta agagamu gasiga basayidi awo woweterawo n'okkako wansi awo katono era oba olengerawo wali essimu kuba kubeera eri noti 7 8 5 oba noti 7 8 333 funa amaanyi ag'okuwangula ne momo buli omu alina omukisa okuvaawo ne miliyoni 10 buli week negabanyezi *165# oba kozesa momo app okusasula okwewola
okuinvestinga oba kyonna kyokola ku momo ofuna omukisa okuwangula. Buli weeyongera okukozesa momo n'okuwangula kwo obeera okwongedde amaanyi. Enkola n'obukwakkulizo bigobererwa momo erungamizibwa banka ya Uganda enkulu. Tugamba nti Boulevard Sands Lodge eri Kalangala bano nno balina ekifo kikonera ddala ku mazzi ag'enjanja Nalubaale Gardens za Mulembe. Okolerayo omukolo ne bakubuza wabadde mu nsi ki nenga wabadde Uganda wali ku bikizinga Kalangala wali Kalangala mu kizinga eky'Essese. Nolwekyo genda ku Boulevard Sands Lodge ogenda kunyumirwa ebyokulya byabwe byonna babifumba ebyonna bwe gwanga balina steam sauna gym byonna weebiri era ekiroba mu akaliro abagala okuuta kuganobera mu mbeera eryenjawulo ddala buli kimu kiri kiriya ku Boulevard. Nawe yagala okukolera omukolo ku mazzi balina MV Boulevard speedboat ne museyeyange embaga yo eyinda oba birthday party eyinda nenga muli ku lyato muli ku mazzi genda okyuse ku bulamu. Essimu eri noti 771 lukaga 11 864 oba noti 7 8 lukaga 55. CBS wanji Esebo Salumbo Setumba sebo Esebo mukuru kiviri mulamusiza era ne mwebaza okutunyonyola iyama bima weganja galo okunzigwera entezo bazibawadde nga sako inga abasajja abavuzi ba boda basajja bakulu niba yine envuga gye bavuga boda ekyafuuse ekizibu bwana kiviri entezo zibabawadde zakwekulakulanya naye yenvuga y'ababoda zammwe abasajja bamwabu mumbaita n'abantu naye nga basajja banaakuuma ssente z'omuwa omusolo ku nvuga gye bavugamu booda obubi antangaze mukaawe. CBS luba kyoya kwebaza nnyo mukama wange mukulu Lameka okuleeta mwami Kiviri oyo mu studio. Mwami Lameka boda zikola omulimu gw'amaanyi era mulimu mulungi naye basanamuko omusomo semasomo. Yani baza nnyo mwami Kiviri oyo kibakoze mu boda nebaza baweje koze omulimu gw'amaanyi mulungi boda naye mungene mu maaso nti owa boda gwe n'omutomera omusango ne bakusalira awo nyinyi omusango bakusalira waliwo omuntu gubata ku CBS awo nimumwokya nimumukale bagyokya olwokuba omutomedde bw'omutomera badde benyini banne bekuŋŋaanya ne basala omusango ekirala owa boda n'avuga omuntu nga simuyikirize mu bidduka mwe ne muyimirira waliwo omulema asala waliwo omwana asala ye naleka buleezi kata ng'omuntu wamutomedde so nze mbeebaza bodaboda mulimu mulungi baana baffe baawano akwembeze buli balungi naye mubageremu empisa ennungi n'omusomo n'ebidduka era badde basaba sente bafuna okuva mu gavumenti bonna mubawe DP mugiwe opposoni mugiwe NRM mugiwe FDC mugiwe nubu mugiwe okusosola nga bemukola mu Kampala n'emiriraano nze lubakyoya kali batulabire lubakyoya ono agambye William Mubiru ali na bingo wandise bingi yagambye bali kuweereza jjo nasubiddwa okay kali nebirala bingi tunabisoma. Onagenze Kimbugwe Charles ekawempe oyo mwewonyeza nti Lukwago mubi yerabidde nti Museveni yali atugobye Lukwago ye yatukomyawo Lodime yatusaba tusonyiwe ku lwoyo byayogera tabimanyi bwagambye. NK Ibrahim driver wa taxi UBL 899F Entebbe ataddeko emanduso agitumbudde bava Kampala badda Ntebbe bava Kampala badda Ntebbe stage chairperson chief Abiola n'abalala agibatumbudde abakasitoma oba basabaze bawulira. CBS wanji Halo wanji tuweza bwana Lameka esebo nze veriyo gali wangu natete sebo mukuru kanyike nnyo nze kinuma njagala kubuuza ku piki zino ze mwaleeta ezikola ku masannyalaze
Lwaki temuddira buli owa piki oyo ne mumuwa kyaja n'asobola okukyajingira ewaka ewuwe epikipiki? Kubanga kati abasajja bateeka abantu ku piki okuva wano bwoti okuva wano ewaffe nate totuuke nalukolongo ng'omuliro guweddeko abantu n'abasuula. Kyokka ate abaazibawa baba baagala ssente, owulidde? N'ekisembayo ku bannanga abasoose okukuba essimu kuboogera ku babodaboda. Ekyamazima abavubuka mwebali abatali myaka era n'oyo ali mu studio omuntu mukulu omwana mulenzi mutuufu ataddeko omusaabaze n'omusaabaze gwataddeko abamukugamba netiwaka yekulemeseza ebuukabuuka. Wangi Ameka esebo wabali tuweereza sebo nawe okuliriza. Ndi wano mu kibuga kya Ajatinisa Kabanda era wendi mu kibuga kati. Sebo nkulamusizo wa bodaboda bampita Meja Omaro omuduumizi w'amagye ag'ebugoloobi sebo. Wenda ababodaboda mbawulira mpulira simanyi mawejje nali manyizi mawejje ono wafuwa takisi tumanyi naye alina amalala kati. Naye ate mukugu oli mulala mpulira n'ogwe wakambe akambe tekasala bantu ako kokulira. Olina ekirala ababodaboda otomye ababodaboda bonna n'ogamba ne mu Kampala nawwa ne Wakiso zembeera bugoloobi. Ebugoloobi tulina ababodaboda bangi abali ku masiteegi wali waffe wenkolera. Waliwo omusajja omu bali wali ekyemmanga ku takisi, waliwo abaana abenakyengulu, waliwo omusajja wange wamuyita Magala yakulira kumpi ababodaboda awo n'eri engulu mu Junction. Naye bonna tebamanyi sente engejje zazze nizimugenda zigaba. Bw'ogamba ti mu kibuga mwonna twamaze kumatalinda era nze ngamba baleke mugamba ajja anoonyereze bulungi bajja kuba sente muzire muganda okuba ababodaboda baffe temuna bala kutuukayo wadde n'okusomesa. Naye gw'ogamba ti abantu bonna twamaze kugira era sente bagira bazisiba bamale okumatalinga obulungi bekkanja ate era banaazita. Pulezidenti Museveni wendi mulaba nja mugamba ti waba bodaboda abakyamu sente sebo bali kuweereza Ajatinisa Kabanda awulira. Kale batulabire akadde kadduse wadde nga amasimu gakyayaka kankome ku oyo ne messages kankome ku ezo. Abamu n'ababoda batyaga ntya zino sente nno abakulu tebazeefunza ne zikoma mu bigambo nti twaziraba naye nga tezaatutuuka. Ababoda bamu batya endowooza balina bwetyo tezandikoma mu mmwe ne muzeeriira. Ekisooka sente zino ziri ku akaunti z'ababodaboda. Tumaze okulambula Meja Omaro gwe mantandikirako wennyini ebugoloobi wali Katale waliwo sako gye bayita Middle East. Chairman atwala bodaboda Nakawa bamuyita Kawawa Rashid. Eyo sako yafunye sente wennyini Katale ebugoloobi sa ategeeze babodaboda babeetolodde bagende wa Kawawa. So kyemwagaddeko nti awagira nnyo Ajatinisa era amulabiranga ddala simanyi balondera mu Central Division atotandise byabufuzi nati kakati ayogedde kwa Ajatiwaye. Kale so natumaliriza tugenda mu sizoni ey'ebyobufuzi ebizibu ennyo. Tugenda mu sizoni ennaku enkulu mu biseera nga bino oluusi bodaboda ezimu zeeyambisibwa bubi mu bumenyi bw'amateeka. Ababbi bazeeyambisa, abatemu bazeeyambisa. Bino mugenda kubiziza mutyanga mu abakulembeze ekifaananyi kino obutaddamu kwerimbika mu mulimu gwammwe. Ekisooka tubadde era ffe tusomesa ababodaboda baffe ng'owedduuka bw'atasobola kulekawo dduuka lye n'agenda mu byabufuzi. Omuntu tetugenda mugaana kugenda mu byabufuzi naye kitubakubiriza epikipiki yaffe iye yannannyiniyo naye afune wagipaakinga agende ng'omuntu kubanga ojja kwekanga nga piki bagikwatidde mu bumenyi bw'amateeka obw'engeri zonna. Oyinza okuba ovuga bubi mwe mu blokinze ekkubo nga bwe mbadde mbiwulira poliisi bebyogerako ne bagikwata ne bagitanga akalu kakoze eki akoloka wedde olw'omulimu oba tokola kye batoyina. Genda owagire ng'omuntu ne pipiki gikole ki epikipiki gireke kuliko abagaba self genda weevuge. Kati ekyo kya bulabe kuba ne gwe watomumanyi. Tetwagala muntu agabe pikipiki self drive. Yonna tubadde kibakubiriza. Ekyokubiri obiseera by'obufuzi abantu beerabira n'avuga n'essaawa eziyise olw'akasente kuba ebyobufuzi mbamu akasente kangi olinaga ntwala egindi ngenda kulaale najjako emitwalo 2 ng'agenze kukuba nnyondo. So weegendereza obulamu bwo kubanga obulamu bwo bwa bbeeyi nnyo. Epiki togenda gaba serefu togenda mu bifo bya nzigotta kyetukubakubiriza n'ebyomugetteko. So naye nga sente zino abantu bano nge badde boogerako abakubi b'amasimu
nti aba bodaboda envuga yaffe gye tuli mu kusomesa training tetugenda kuzirekayo kubanga okusoma tekola kitekukoma tugenda kugenda maaso nga tusomesa nga Lubayi Kyoya bw'ayogedde tugezezzaako era tukyagerezaako ddala okulaba ng'omulimu gwa bodaboda gukola ki gukyuka epiki za Spiro mukulu gali wangoza abadde ayogerako epiki za Spiro tetusobola kuwa muntu kyaja kuba batajja kusasula ne ku system gye bali mu kukola kati battery esooka ng'ogenda okubanga osasula nga ogenda okuswapinga sente zo ziri ku battery gy'oswapinga so ennongosereza zigenda zikola ki zikyuka naye nga tuyambye abantu patonto bali basasula piki miliyoni namba ofuna pipiki ne piki kati omuntu adda afuna mitwalo 15 n'atandika ofuna pipiki era ng'ogamba mawoje ne kanyike tebakoze tugezezaako so twebazanya ababodaboda baffe naddala bakulembeze betukulembera nabo okuva ku mastage ku muluka n'abalala abatuyambyeko ate siyinza kuvaano nga seebaza nzaala maama wange nasejje wali awo enkumba atuulira bulungi jjajja wange nakisalita Edith awulira n'abakulembeze tukulembera nabo Chairman Mawejje ate n'ensoosowaza nnyo abannayuganda okulaba nga balabira ddala President Museveni twebaza nnyo nnyini ddala Madam Balekye ye State House Controller gwensoso okulaba ku ground mujja kunjulira abasinga mbadde mbalaba babeereyo tebatuukikako ne woomugambira nti wantwetaaga ojja olabewo ng'avaayo ng'alaba esente bazite netwebaza General Damulira ne Meja Kuteesa be baatuteekateeka kuba tebyali byangu ababodaboda bano bateekateeka beetaagamu omukono gw'ekisirikale abo abantu ababiri General Damulira ne Meja Kuteesa batukozeemu omulimu nesindi babazikutte kwata kasimu kubira General Damulira muge General ekyakimanyise akasente sente bazite General Damulira abantu bagenze ku gulandi wabalabye akasente bakata bodaboda bafune pikipiki zaabwe bafune sente zaabwe abantu batabalenga abantu beyagalira mu sente zaabwe genda bugenzo omusango ge Geno kino ensonga ziti katukome wampuliriza ne sawa y'okupuliriza nyongera club sako na Joli dakika ziri nya zimaze okuta ku sawa 2 ezekiro kyaleero ngabana kutegeza nti musawe ne y'okubiri tugenda kwogera ku byenfuna by'eggwanga nga tutunulira emyaka 7 gye tulimu ejjama efuga twajijaguza olunaku olwajjo nina abagenyi bali babiri asooka ye Mulangira John Walugembe Kakungulu ono nno yagatta bannamakolera amatonotono mu ggwanga yabakulira esawa ena ntuukako wano kajja mukamukutte mu katono kanji wabwerwawo esawa yonna agenda kutwegattako owokubiri nina musuubuzi Serwadda Richard Machati ono musuubuzi asuubula ebirime wano mu ggwanga okubitunda mu ggwanga ate n'abifulumyako ne bweru w'eggwanga tulamuseko Machati sebo neyanza nnyo neyanzeege abawuliriza radio yaffe y'obujjajja musibye mutyaba sebo ne bannyabo yabavubuka mwebalije yabavubuka b'omulembe omutebi njagala kubeebaza emirimu gye musobodde okukola olwaleero luno era munzikirize ensaasire abafunye ebizibu ebitali bimu ate munzikirize era neebaze Katonda olwabo bawadde ebirungi njagala kusaasira ku bannange betusuubulira ku luguudo lw'Ennakawuka lwe baasalako wano ng'ewa famire buva mu bitaala ng'okwata olw'Ennakawuka naye awo wennyini awe baalusalako kati ndoza tugenda kuweza mwaka bukyanga balusala bakola muwala naye omwala tegusobola kutwala mwaka mulamba era nviire ddala waggulu nga nkubiriza bekikwatako ti bizinesi z'abantu awo nno muzittidde ddala ng'ovudde ku birala byonna abatambula obutambuzi abayitako abakaluubirizibwa kubanga okuyita mu paaka ene Wantale basolooza ate okuyita eri emutundwe wala kati ojja n'osaasira ababodaboda ng'ataddeko omuntu wa 200 ninga abomupaaka okuyitawo baagala siringi 1000 tuka kati ono wa bodaboda musajja wattu abonaabonera ki njagala kugamba bekikwatako timutuyambe oluguudo olwo muluggule kuba kirabika oba mwakuba bukubi bati temukola kusinga baali bakola ndaba wano nateete wennyini buva ku poliisi awo nayo baalusalamukko naye mu myezi ng'ebiri baali bamaze oluguudo ne baluggula simanyi no lwaki baluggadde ebbanga ddene so abantu abasuubulira awo n'abayitawo katujje ampuliriza Emmanuel Sukuuli oluguudo bawulidde bajja kuluggula tuli ku myaka 63 ejjama efuga ga Uganda gwe ng'omusuubuzi olimu bakubi b'obuwunga osuubulira wano ate oli exporter ofulumya ebyamaguzi ebweru w'eggwanga emyaka gino 63 gyogerako ki
Emyaka enkaga mu 3 kubanze nyine emyaka 5 mugumu nazalibwa mwaka gwa 74 emyaka 74 President Museveni ajja 86 luza gwinsinze okulaba kubanga waliwo egy'olutalo awo nga tandise okutegeera mu myaka nga 6-7 ne wabaawo egy'olutalo era nzijukira ffe ne batujjawo awo ffe twakulira ddanda ne batujjawo ne batwongerayo emuge ewajjajja azaala maama ffe ne tubeera eyo mu kyalo yewali ku nsiko oyinza okugamba nti ate nga kwegamba anti olutalo bwe lubaawo abantu oli ayinza n'okwekweka mu lulagala nga lowooza lumutaasa kati n'eri emuge gye twagende tiwaliyo kyaliyo kugamba bugali katukuŋŋaanire wamu bwe tuba ndooza bakufa tufiire wamu naye ffe twali baana bato era twagendanga ku makyali twezannyira byaffe nga tetumanyi kigenda mu maaso naye olusi twaziwulira aze zivuga so bwe kityo bwe kyali naye emyaka wali kadogo mu biseera ebyo nali muto bakadogo ate bafula bakadogo ate bali abakwata emundu nawo ne bakola ki ne babegattako ne balwana naye ffe abatalwana katoyingire oli eyita eri akadogo bayinza okunonako musajja ono abadde veteran yes kati emyaka 63 gibaddemu ebisiriko ebiwonvu n'ensozi ngera kati boolaba olwa nsonga z'ebyenfuna era nga bw'onnyanjudde ndi musajja muvuzi wa byuma bya kasooli era nze nkulembera bannange abo ate ndi transporter we tutuukidde wano olwaleero ng'ogasigasa emyaka n'ogizingazinga minisita waffe w'ebyamasannyalaze Honorable Ruth Nankalubirwa gyo yatugambye nti tukyabonaabona okumala emyaka 2 maaso batereeza bwato bwe yatugambye in fact emabegako naliko n'omwogezi w'ekitongole ky'ebyamasannyalaze kya EDCL nategeeza nti abaawumeme bwe bategeera nti contract yeggwako baamala ebbanga kumpi lya myaka 3 nga tebazza bujja byuma nga embeera yonna waliwo ekifudde nga bazizika bamaleko contract yaabwe baleme kusaasanya nnyo kati EDCL wegidde esikidde ebizibu bali byonna bye baatuuma mu bbanga eryo era kati egezaako kuddaabulula olugendo lukyatambula mwebyo byayogera mulimu ebituufu ate mulimu n'ensobi bali baamanya emyaka 3 nti tugenda ne bano ne bamanya emyaka 3 nti tujja ne bakolawo ki kye bali mu kukola kati lwaki balinda bali bamala eggenda bali tebannabakwasa kubanga tiwali muntu gwe bawa amasannyalaze gaabwereere naafuna ag'obwereere bamuyita mubbi waago era babongedde emyezi 3 beetereza amasannyalaze gakusasulira ye bizinensi gy'oteekamu naye ng'atojjamu buli mwezi tukkiriza nti abaawumeme bo tebaayongeramu ate era kyali kituufu kubanga era regulator yali tayinza kubakkiriza kwongeramu ssente kubanga baali bajja kwekizajulatinga oba okuduumuula nti transformer agiguze milioni 5 agambe nti transformer ya 15 ono n'abagaana nti temwongeramu ssente tuli ku lugendo lw'emyaka 6 kankumalirize kino ekyamasannyalaze tuleke tugenda wali n'abagaana okwongeramu ekyo kituufu naye era onajja yandibadde alaba era n'amanya kyateeka okukola ye n'atandika okukikola ne tulema kubeera na kizibu kino kye tulina gabanyize nnyo amasannyalaze gatukozesa bubi ffe tulina kye tuyita okusala kasooli okusala kasooli kwe kuteeka kasooli mu hala esooka n'avaamu n'omuza mu hala ey'okubiri oba waakasala omulundi ogusooka ne gagenda ne wayitawo essaawa nga 2 ne gakomawo oba omusazi omuzizza mu hala ey'okubiri kati ogenda okukuba akawunga ne gagenda okukomawo ku ssaawa 7 oba 8 ogw'ekiro ng'abaana bagenze ddewako okwebaka balowooza tigakyakomyewo kati kasooli oyo bw'asulawo oluusi akyukamu kakkala abakuba obuwunga ekyo bakimanyi kati tufiirizibwa ate si ffe ffekka n'abateeka ebyabwe mu firiigi nabo bafiirwa naye ffe abagakozesa mu makolero tufiirizibwa ekyenkomerero era njagala kugamba Honorable Ruth Nankabirwa nti emyaka 2 gye mwogerako bangi bagenda kuba bavudde mu mulimu bangi bagenda kuba bakoseddwa
kubanga ekyamazima oli ayinza okugamba nti era oli ayinza okugamba nti umeme yalekerawo okuteeka mu ssente naye substation mu Luganda kye substation ngeye mutundwe mu Luganda tugambe ki esengejjero oba ekkuŋŋaaniro nti substation ngeye mutundwe bweba yali ebalirirwa kubeerako bantu emitwalo 40 olwaleero eriko abantu 8 yes tulireeta omukugu wana ajja kukubuulira eriko abantu 8 eriko abantu emitwalo 8 yes kitegeeza nti ovudde mu kuoverloadinga n'obinika kati tugambe nti ekyo kibaddewo mu myaka gino umeme gy'amaze ng'agenda waliwo okugayaala nga n'abagayaala beebo bennyini UEDC yavudde mu ggulu n'egwa UEDC yavudde mu ggulu n'egwa ebaddewo era ng'erina ebitundu byetwala ekyo bandibadde baakirengera era n'ono regulator yali alina okukanula ennyo eriiso n'alaba omuntu ono bw'avaawo tetugenda kufuna ekizibu kati kye tuliko kati awo ku masannyalaze ndoza ne bwenkoma naye gavumenti we yajjira gaali matono era ekimu ku byetunira nti tusobodde okutumbula eggwanga lino mu bintu ebyenjawulo ge masannyalaze megawatts bazongedde abantu abataagalina beeyongedde obungi kati abantu bagalina amakolero geeyongedde obungi olw'amasannyalaze kwe gazizimu ku achievements oba bebakwatako nti kakati ebyo ebigambo bw'obyogera n'amaaso omuntu bw'obyogera n'omumwa omuntu ye atunula ku swiki ye Jonze navudde wano nze nsula ku lw'entebe Kajjansi navudde wano mu kibuga n'entandika enzikiza nagitandikidde Kabuusu paka ewaka Kajjansi nga wonna tewali masannyalaze nagenze kuddamu kuba ennateete nga nayo teri tukwataganye kati bw'ogamba nti tulina amasannyalaze mangi waliwo n'agafikkawo kati oli yeebuuza nti akati eno enzikiza oli najjukira n'amataga ge yadde agulidde omwana we n'agateeka mu firiji akati amataga ngaafiiridde ki eyagenze ku mulimu nga tagolodde kati amasannyalaze ge bagamba nti mangi n'okufikka gafikka galiwa nga tuli mu nzikiza kakati ekyo bw'okimala minisita y'omu gavumenti eno omwaka oguwedde yeddiza okulabirira ebyamafuta we yeddiriza okulabirira ebyamafuta dola yali egula 3,750 olwaleero dola wenviiridde Kampala ng'egula 3,420 naye liita y'amafuta ku sheero we yali egula dizero 4,650 n'olwaleero bwe gagula petroli yakyali mu 5,000 tegenyenyaako twali tulowooza nti nga gavumenti bwekutte tuwonya omusuubuzi ono abadde atuseera lwaki amafuta tegenyenyaako ate nga dola egagula egudde kumpi siringi 3 biramba gavana akoze omulimu oba gavana oba kyekoze kubanga dola yesobola okukyekolera kubanga obwagazi bwe bukendeera doleka bwe bweyongera kati katukkirize abo abanga yabikutta obulungi nakyo tukikkirize naye nze eriiso eryange we liri diri wenfuniramu nti dolese amafuta tegavaawo mu myaka gino 63 ebyobufuzi obiraba wa olugendo we lutambudde weewaawo ebyobufuzi ebyobusuubuzi obadde ntisiza ebyobusuubuzi kakati ssebo ebyobusuubuzi waliwo pulezidenti byayogeddeko ebisinga okunkwatako ebyokusuubulagana n'amawanga gano agatuliraanye by the way Munyagwa yasinga okikuba obulungi naye olw'okuba nti pulezidenti olwaleero aliwo naye yakyogeddeko kati katubeeremu n'essuubi kubanga twafunye president naye nakyogerako tulina amawanga nga Rwanda yojjukirako nti yaggalawo n'ensalo yaayo negaana ebintu byonna ebiva e Uganda okuyingira mu nsi yaayo kabeere seminti kabibeere ebyokulya kakabeere akatungulu kuba ebintu byonna baalinga babigula wano n'agaana ebintu ebyokuyingira ate ensi nesigala ng'etambula tulina ensi gye bayita Tanzania
olwaleero Tanzania yagobye bannayuganda bonna saate si bannayuganda bonna yagobye abagwira bonna abatalina lukusa abakola emirimu ne bannansi gye basobola okukola ejjalejja bonna baabagobye. Bw'ogenda e Kenya fe abasuubula tosobola kujja wano kintu n'okitwala Kenya n'otuukira mu katale n'otunda nga bo bwe bakola. Baleeta ebintu wano mu butale bwa wano bonna era n'ezo emmonde ensaleesale ze balya ze muyita chips zonna ziva Kenya, carrots ziva Kenya, emiyembe giva Kenya n'ebirala bingi biva Kenya. Otaddeko bino bitunda maduuka Colgate, Blue Band, twala tugende byonna biva Kenya naye byo bwe bijja bituukira butereevu mu katale ewaffe. Gwe bw'ojja wano ekintu n'okitwala e Kenya bw'otakiwa bulooka tosobola tokkirizibwa ku kitunda Kenya. Naye bo bavaawo ne bagenda ne banoonya kasooli ne bamunoonya ne ku mulimi mu kyalo e Kagadi oba tuli ffenna. Kakati awo bw'oba ovuddewo tugenze ku nsi gye bayita South Sudan. Ensi gye bayita South Sudan kakati yatandika ebintu byonna ebiva e Uganda kabibeere nga biri certified baddamu ne babikebera. Era ogenda okulaba kino kiganye dayo, kino kiganye dayo, bakebera olaba tukano kebera seminti naye nga bw'otunuulira laboratory gye bakebereramu nojja netunuulira neyaffe eya UNBS utukanoka naye bano abasajja baagalaki n'okubenchmarkinga okulaba butya nabo bayinza okuyiga okutandika okuba nga abakebera bajja wano waffe we baasomera. Ekisooka etteeka oba endagaano gye baateekako omukono tekkiriza nti ekintu kivudde Kenya emaze okukebera certifying tituuke wano Uganda tukebere tekikkirizibwa. Kyandibadde n'ebiva wano ebigende Kenya, ebiva wano ebigende Tanzania, ebiva wano ebigende South Sudan biyingira buyingizi. Naye si bwe kiri. Kenya yo bwefuna ebyayo bwe betwala kasooli ku luno teguze. Era kyovula kasooli akanye okulinnya yo bweba ne kasooli wa Uganda aba mubi, bwe baba n'amagi aga Uganda mabi, bwe baba n'amata aga Uganda mabi, bwe baba n'ennyama emala eya Uganda mbi. Naye ffe twaniriza buli ekikola ekijja. So nga president bwe yayogedde bongere batuule, bongere bakanye, bongere batereeze ebyobusuubuzi bitereere kubanga ebyobusuubuzi bwe bitatereera eggwanga terisobola kutambula. Kubanga eggwanga liri okusolooza musolo. Kakati eyo nga tuvuddeyo tuzze wane waffe awaka ngamba nti wetutuukidde leero waakiri ekirungi nga ensalo zonna nzigule wadde nga waliwo okusomoozebwa naye ebyamaguzi bifuluma mu nsi zonna kati. Kwezo ezikkiriza eziteeronda bifuluma. Ogambye wano munda mu ggwanga kakati bw'ova awo okomawo wano munda mu ggwanga we tujjidde wano ng'omusuubuzi buli musuubuzi waali akaaba. Bakaaba olw'omusolo ogubaggyibwako ffe abamu twakkiriza ne tubeera registered ku EFRIS. Abalala bakyagaanyi n'okutya bati abamu badduka n'okudduka obusuubuzi ne babuvaamu ne bagenda mu kulima. Simanyi oba bwe gunaabasangayo wa EFRIS ku mwanyi, simanyi oba bagenda kikola batya, simanyi. Kakati bw'ovaawo n'otunuulira ebyobupangisa balandlord bafuuse ekizibu wano e Uganda. Amateeka gavumenti egayisa naye tegagobererwa. Babagaana okusolooza sente mu ddoola bazisolooza. Babagaana okujja ku bapangisa baabwe sente z'okugenda mu toilet bakyazisolooza. Ekyo ng'okivuddeko waliwo etteeka sente lye ziragira omuntu okwongeza buli mwezi nga n'omuntu omaze muwa notisi ya myezi 3 ekyo balandlord si kye bakola. Akeera bukezi ku makya naga okutandika n'omwezi guno ng'ogulimu na wakati naga nti okutandika n'omwezi guno bikyuse obadde osasula kadde kamu n'ekitundu ogenze ku 2.8 ogenze ku 2 obadde osasula kamu kitundu ogenze ku 2.3 ogenze ku 2 kitundu oba ogenze ku 2 naye ng'oli mu mwezi wakati
Okay. Toyina kyoyinza kukola bwogezaako okukaayana enkya ku makya osanga bakutaddeko kufulu. So kati obusuubuzi ne kijja kiba nti weetandika wekka, olemererwa wekka, ogwa wekka, tuli ku Mukama n'ayamba. Kubanga ono Orlando Road naye akati government nange nzijako omusolo. Government naye alowooza akangule ku ddoboozi. Nina alowooza nti abasajja sente zaabwe nzeetaaga. Singa mbalemesa okusoloza nga bwe baagala ngenda kukikola ntya. So bwe kityo bwe kiri emyaka 63 ebirala nabyo bijja. Ampuliriza katumulemu naye omulangira John Walugembe Kakungulu amaze okutuuka. Tulamuseko katono tulyoka tugende mu kumulamu. Bannaffe abatuwuliriza n'esiimye okubeera wano ku rediyo yaffe Nganzi okwogera ku nsonga ezikwata ku nsimbi n'ebyenfuna. Ampuliriza wali nnyo katukomeo tutunulire myaka gino 63 ab'amakolero kuba yakulira ab'amakolero amatonotono bajogerako ki olugendo luli lutya tusimbola tuddawa n'ebiringa ebyo. Ampuliriza matusukulida chika ziri 28 zennyini oli mu programu Kkirizo Bagana ndi Nesirwadda Richard Machati musubuzi tutunulira ku myaka gino 63 egya Uganda ate n'omulangira John Walugembe Kakungulu ono nno akulira ab'amakolero amatonotono mu ggwanga. Njagala kujjukiza nti Mirage Tiles bakutegeeza nti balina Independence Bonanza yatandise ngenda ku mwezi lumu omwezi guno ogw'ekumi ogwakongera ku mwezi 31 nga tujaguza emyaka 63 gya Uganda. Banafa aba Mirage basaze emiwendo egya buli kintu, basaze emiwendo egya buli tayiro zonna zonna zibalina omulezi kolewa ne Uganda, eze Kenya, eze Spain, eze India ate n'endala zonna bazisaze emiwendo na byonna ebikozesebwa mu kusiba tiles n'ebigenderako babisaze ebiwendo. Ate no ku mulundi guno bw'ogula ebintu transport bamukuwa mu cash ne babalabalamu kyolagawa okuguza ebyenkanaki ne bakubalira kavu ne bamukuddiza n'otambuza ebintu. Balina kati ttabi liri mu lyokka liri wali Bugoloobi ku Mulwana Road opposite Uganda Bati Chinatown Goodwill Complex ojja kubasangaawo buli kimu kiri mu kifo kimu. Esimu ko bakubira eri noti 754 43 45 6 oba noti 779 89 399. Nkujjukiza nti bannaffe sabbuuni gwolina okukozesa mukoze engoye atagenda kukuleetera mbeera yonna naye obeere ng'akweyagaza bweyagaza bamuyita Jama White Washing Bar Soap. Jama atukuzanya engoye mweweevu mu ngalo alina akawuwa kalungi atatagwerera mangu. Jama White Washing Bar Soap ye sabbuuni asinga obulungi mu Uganda ensangi zino atagula ssente za nsekoboseko bw'ogerageranya n'ebbeeyi eya sabbuuni omulala. Ate sabbuuni gw'olina okunaaba n'otaddamu kulowooza ku sabbuuni mulala ye Lanzo Bathing Soap alimbikanga Lanzo Bubble Blueberry, Lanzo Vanilla Raspberry, Lanzo Ice Cream Menthol ne Lanzo Antibacterial. Sabbuuni wa Jama Washing Bar Soap ne Lanzo Bathing Soap asangibwa maduuka ne supermarket wonna okwetola eggwanga. Mugezeeko tugenda kwejjusa omusuubuzi genda mu kikuubo mbanafu abachapa Enterprises ogenda kumusangayo mu bungi awo nno osubula ebintu ebigenda okutambula. Ekyomuwendo tekisinzira ku muwendo gwa nsimbi wabula obuwangaazi. Kino kyofuna ku mabaati ga kibooko agasigiddwa langi ez'enjawulo gakoleddwa n'obugumu okuyita mu mbeera yonna. Kebeere enkuba oba omusana ogw'amaanyi mwaka ku mwaka magumu ebbeeyi ya Munnayuganda. Mwattu no bakuweerako waranti ya myaka 5 miramba gasange mu buli dduuka eritunda ebizimbisibwa mu ggwanga wonna. Awo bakubire ku ssimu gwe yagala okumanya ebisingawo eri nooti 2 Lwenda noti 9 noti 2 Lwenda noti 9. Lowooza ku mabaati, lowooza ku kibooko. Omulangira Walugembe. Emyaka 63 egya Uganda bwe tutunula ku sayidi oba ku ludda olwa bannamakolero. Kubanga ne gavumenti netunulidde amakolero ng'ekimu ku bigenda okwongerera ebiyambi ennyo okulwanyisa ebbula ly'emirimu mu ggwanga. Nga munnamakolero emyaka 63 gyogerako ki? Ekisooka Uganda bwe yafuna obwetwaze twalina obuzibu nti abafuzi b'amatwale bali tebakkiriza bannansi kugattako mutindo ku bintu bye balima era mu myaka gyana twalina okwegugunga ng'abantu basaba bakkirizibwe bagatte omutindo ku ppamba mu biseera ebyo. So nekirabika nti abafuzi b'amatwale balina entegeka nti Uganda n'ensi endala mu Africa zirime bulimi
zibawe bagateko omutindo bajje batuguze ku bbeeyi era bw'otunira ebyenfuna bya Uganda tebikyuse nnyo kubeera president yagamba nti bwetwafuna obwetwaze twali tutunda kye tuyita 3 C's coffee, emwanyi, cotton, pamba, copper, then ne chai. Era bw'otunira Uganda byetunda ebweru era kumpi tukyali awo enjawulo nti wetwatundiranga copper katugaseeko gold kiwulidde naye bw'otunira byetutunda tebikyuse nnyo so n'olwekyo tuteekwa okuddayo twebuuze kiki tuteekeddwa okukola okulaba nti ebyenfuna bya Uganda bikyuka. Bannansi abasinga era balima oba baddukanya businesses obutono naye bw'otunuulira ani addukanya factories ennene ani akola ki ebiseera ebisinga twesanga ti abantu abo bagwira. So eyo neebanga nsonga nkulu. Ekyokubiri nti bw'otunuulira Uganda okuva independence tuteekwa okwebuuza nti tutonzeewo emirimu egimala kuba bwe twafuna obwetwaze twalina abantu abasomye nga si be bangi nga kyangu nnyo okubafunira emirimu mu gavumenti mu kimu kine. Kati Katonda atuyambye nti tufunye opportunities, universities nyingi, technical institutions nyingi, ekyo kirungi nnyo naye tukoze tutyo okulaba nti abaana bano abasomye tuba opportunities ez'okukola. Basomye biki? Ekyo nakyo kikulu ekyo basomye kikulu naye ebyenfuna biteekwa okuba nga bikula number 1 kuba buli ebyenfuna bibanga tebikula omwana ne bw'omusomesa ki ne bw'omusomesa ki biba tebisobola ku absorbinga bantu abo. Kankuwa ekyokulabirako nti bw'ogenda mu nsi ez'ebweru katugambe mu United Kingdom balina kye tuyita National Health Service beetaaga bannansi beetaaga badokita. Kati abaana mu kifo ky'okubasomesa business administration sigandi business administration mbi naye tuyinza okusalawo ne tugamba Uganda lwaki buli mwaka tetutwala bannansi 1,000 mu United Kingdom kuba eri bakola ki babeetaaga. We wali ensi nga zeetaaga abakola mu masannyalaze electricians, we wali ensi nga zeetaaga ba plumbers nga Australia. Kati tukoze tutya okulaba nti abaana baffe bano kuba challenge tulaba nti tulina abaana tubaskiringa mu kintu kimu then opportunities neziba mu kintu so ekyo nakyo kiri awo. Then ekyokubiri bye basoma tebijja mu katale ka mirimu ate tulina kye tuyita oversupply nti kati buli muntu ayagala omwana afune degree naye degree eyo omwana eri gyagenda mu katale aba degree holders betwetaaga nedda ukiregedde agattako ki emirimu naye kati abantu bazimba buli kizimbe beetaaga ow'amazzi beetaaga ow'amasannyalaze naye abakola obulungi batono kuba abantu tebakyabisoma. Buli muzadde ayagala omwana we afune degree agambe nze ab'Emakerere aba degree ewange nina 8 okiwulidde. Kati ekyo nakyo ne twesanga nga tukyaliko mindset bana abazungu gye batulekera ey'okusosowaza nnyo ebitabo bino ofiisi biki okirala ne by'obufuzi ng'oli agamba bano abataasoma bagenda kukola ki nga tusosowaza nnyo osomye ekiwe na degree meka and things like that. So ekyo abamba bagamba basoma ebyemikono nti ani agenda mu ebyo asoma omulimu gw'omutwe nedda egyo gya wansi. Noona alina business osanga omuntu ng'alina business agiddukanyize muwadde ssente aweredde abaana naye tayagala abaana be bayingire mu mulimu. Baana bange kababeere balooya nange kababeere badokita baana bange kababeere batya. So eyo ne twesanga kizibu kinene nnyo ebyenfuna tebisobola wajjukira leba factor ya production eyamba nnyo okulaba nti ebyenfuna bitambula. Kati bw'otaba n'abaana basobola kukola mirimu gino kireeta obuzibu obunene. Ekyokusatu tetulina banka nansi kuba tusobola kuddukanya byanfuna nga tolina nsimbi. Banka ngwira buli banka ngwira eno tetuganye zikola zituyamba naye
naffe tuteekwa okuba ne control kuba oli eyaleeta ssente ze n'ateeka wano nga shareholder yayagala profits era omwezi bwe guggwako asaba abantu nti ezange mukole mutya muzimpe so kati ffe bannansi tukoze tutya okwekolamu omulimu okulaba nga tuteekawo institutions ezo ezisobola okulaba nti bwe mba ntandise bizinesi yange kinyamba okufuna ssente wano nga si kuba oli ojja mubulira business plan omubulire ekyo kinaga sente wakiri kanziwole government nemeziwola gwe kuba government ena gyegenda yejja kunsasula naye gwe semo kyagijjako business ejja kugwe ejja kukola so netwesanga nga ekyo nakyo kikyali kizibu then naye ki kyetusanyukiramu netugamba emyaka gino 6 mwesatu ki kyetutuuseeko netugamba kino tukyenyumirizaamu ekisooka nti bannansi benyigidde nnyo mu kuddukanya businesses ekitali mu mawanga gatwetoolodde bw'ogenda Kenya yes Kenya economy nene naye bannansi bali ku fringes naye wano from 1971 mu economic war President Idi Amin gye yateekawo osanga nti abantu bayingira business tebavangayo bakyaliyo bwegwe babagwira bayiriba abayindi wanji nti wesindikiriza abayindi kwa kati singa tebakola nsonga eyo singa tewali munansi addukanya business ekyo tekyali baddewo samini anajjukirwanga ku ekyo ateekwa okujjukirwa by all means tuyinza okugamba enkola gye yakikolamu teyali nnungi biki naye at the end of the day kyetwafuna kyali kirungi ani omutima gwe yakozesa omanyi gwosinga okutunuulira munanga ayogedde ku kyokuba nti nno sente zirina bagwira bannayuganda abasinga tebamanyi lwaki bw'oba okoze application ya loan kuva ku $5,000,000 okugenda waggulu lwaki ekitone nnyo eyinza okutwala omwezi ku myezi 2 banka ezimu bw'owaayo empapulazo ate approve bweba foreign bank era approve erina kuva bweru tebakimala wona tebakimala kati zigiri oyo empapula zikyatambula bali batunulamu no wa mortgage ate government naye esaba ate nona asaba bwe betunulamu ku sente zebayinawo zebatambulizaako emirimu gyabwe kyekivaako okusanga ng'oluusi looni ekereye emyezi 2 oba 3 era abamu basaba sente bagenda okuzibawa nga ne target gye yali alina nga naye evuddewo wakati mubyaffe ng'ebyo ebirime biri sizono walabye mwanyi bwe yasuutinze netuka ku gumu 8 ate nemala nekomawo nedda mu gumu 2 kati omuntu awo yali anoonya sente ng'emwanyi ekyayambuka bwe babaluddewo zikuwa ogenda okuzifuna ne gavumenti eyinza okuba tenateekawo banka naye efubye sente okuzisa mu bantu mu nteekateeka zizzeeyanjula nga TDM neteekawo emyoga era nemabega ne bagaa nti microfinance support center naye weeri okuwagira abantu abali awamu mu nteekateeka ez'enjawulo nga babawo ensimbi kutugoba otuttane nnyo wadde nga banka tennabakubaawo kakati PDM ndowooza bagaba kakadde naye bayogera amazima nti ezamufuna mpola sebe bagamba kati tosobola kubanga oyagala $5,000,000 noga nti kolinde PDM ebyobufuzi bisitukira kwoli tebiri ku banene bokka ebyobusuubuzi ono ati baga nti bamuleeta mu man economy kati katukikkirize nti bamuleeta ate era oyo tebamuwadde sente zakujja kugula bintu bino nga ffe bwe twagala nti nasuubudde ajjanguleko oyo bamugamba sente zikozesa ndoza abasinga bazitadde mu bulunzi kakati betugenda mu zino sako naffe tulina sako nganze gyenkulembera nze gwoyogera naye naye era sako gye twogerako sako ntono nnyo mw'oyingira ng'oyagala akawumbi ne bakakuwa nali wano n'aba microfinance support center naga nti abantu babawo ensimbi okusinziira ku buzito bwabwe naki kye beetaaga kasita babanga bali wamu kati musajja munnange twogera ku sente zino $10,000,000 $20,000,000 ezo sobola zifuna naye omuntu ng'ayagala obuwumbi 5 gavumenti tebubawo ne banka ziba ate gavumenti naye eri mu kwewola ne gavumenti naye eri mu kwewola yes kale mwami omulangira kakulu obadde kyaluga nti abantu bayingidde mu busuubuzi
abantu bayingidde mu busuubuzi so ekintu ekyo ne kiba nga kirungi Uganda tulina we tukoze eki we tusenvudde then bw'otunuulira katugambe emmwanyi Uganda esobodde okulabika nti production kuba twalina emyaka kwegamba ne twesanga nti emmwanyi twali tetukyazirimanga bwe twazirimanga edda naye kati Katonda adda tuyambye nti abantu bazemu okukola ki okweyunira emmwanyi naddala wano mu Buganda ensonga eyo nkulu kuba kitegeeza nti ensimbi ezo ziba zisobola okuyingira mu nsawo z'abantu jjukira nti bw'otunuulira ebyamaguzi ebitundibwa ku katale k'ensi yonna ng'oggyeko amafuta emmwanyi kyatunzi nnyo ate kimaze emyaka mingi so n'olwekyo kiba kyamagezi nnyo ogamba abantu baffe baddeyo okukola ekintu ekyo kye tuba sure nti kirina akatale kuba waliwo obudde kate tuddeko mu vanira aye tuddeko mu bino tuddeko mu biri akatale kagenda waggulu abantu bayingira mu makungula kaba bannanga ate vanira tetukola ki tetumwetaaga naye ekikulu ky'emmwanyi bw'oba ozikutte bulungi oba osobola okufunamu ekintu ekisobola okugaggawaza so n'olwekyo mu nsonga eyo tukoze bw'otunulira kye tuyita infrastructure enguudo amasanyalaze gavumenti yateeka ssente mu mabibiro g'amasanyalaze gano neba kye tuyita foresighted so kyova olaba Uganda amasaze ge tukola gatumala oluusi ne tutunda nako neewunyiza ennaku zino bannaffe gavumenti yateekawo ekitongole naye amasanyalaze ate tulinga abazzeeyo mu biseera bya UEB era nayogera naye abannaffe ensonga zino muzoogedde nti tuleeta ekitongole naye mwetegese mulowooza mulina obusobozi okitegedde kati ntandise okweraliikirira bwe boogera bagamba ate umeme ate generator ate transform kati umeme yagenda ne transformer zaayo bune bwe ziba nkadde yakola ki nazo ze yali ekozesa so kale soolaga nti ate umeme yakwede tulekera transformer nkadde ng'ate enkadde ezo nazo ze yali ekozesa okukola ki okutuwa amasanyalaze waliwo mubaka yadde mu parliament wa western eyo naga nti tewabanga waliwo abagala okukozesa embeera eno okuzza ebitongole ebyobwannannyini nga bakuba kulemesa balage nti UEDCL biganyi twetaga private sector anti nabo ba UDCL bwe bamanya nti olukwolo weruli nabo beerwaneko because national water ekola lwaki yekola we wali abantu nabo bandyagadde otuguza amazzi obuwanana naye lwakuba national water eri efficient bagirekawo kati ne bannaffe aba UDCL nze mmanyi bakola babangoling wali abantu bangi be bagoba nga omanyi babagamba nti abakozi ba umeme bonna mubawe emirimu naye kati ndowooza oli n'agira nti oli mulinako Oluganda ono simulinako kati ensonga eyo newesa nti wali abantu bangi be baasuula abalina obumanyi kyovula abatawaana so amagezi gembawa bandizeeyo ne balaba abantu abo ne babazza ne basobola okulaba nti ekintu bakiddukanya bulungi ekyenguudo gavumenti tekoze bubi naddala enguudo ezeesudde Kampala bagezaako okulaba nti baziteeka mu ssente and so on Kampala eno ebadde ekyalina obuzibu naye ndaba batandise okukola so I hope kintu kijja ttereera fact enguudo kitundu ku busuubuzi of course kuba tosobola tambuza byamaguzi nga tolina nguudo bw'omala essaawa 3 mu traffic jam oba tolina kyokola katukomewo ampuliriza oli komando so dakiika tubuza 13 zokka tuyingire mu ssaawa 3 bwe zikona 3 abakulu mbasibule naye kujukiza nti I&M Bank ekoletedde entereka ya ssente ey'omulembe guno oguliko balina I&M Banking Agency osobola okubankinga oba okuteeka ssente zo ng'okozesa banking agent oba mobile money yonna yonna ekuli okumpi gyayo ssente ng'okozesa ATM card ya I&M Bank oba teekako ssente zo zigende butereevu ku akawunti yo eya I&M Bank kyangu nnyo kyesigika ate tekitawaanya okubankinga kwanguyiriziddwa mu bulamu bwa bulijjo gende wa I&M Banking Agent akuli okumpi onyumirwe entereza eno oba entereka eno I&M Bank eri ku saidi yo I&M Bank erungamizibwa banka Uganda enkulu sente z'abakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund okutuuka ku bukadde 10 enkola n'obukwakulizo bigobererwa oli muyizi olina business ekitongole office ya government oba ssomero ng'ofuna obuzibu mu by'empuliziganya
wekwate Compunet Technologies button laptops ne desktops ebika ebyenjawulo omuli HP, Lenovo, Dell, Apple wamu ne projectors, printers, solar lights era bebalina n'olukusa okutuusa EV power ne EV networks nga byonna bya sente nsaamusaamu. Bakola repair y'ebyuma ebya computer, okukola servicing n'okuyambako mu IT solutions ezikwataganira ddala ku byetaago byo. Compunet Technologies bakyalire ku offices zaabwe Kampala, Ambassador House edduuka n'amanya ne Kabaka Kintu House edduuka number B05 opposite King Fahd Plaza, Kampala Road ojja okubasanga. Essimu erina noti 754 93 923 oba noti 782 79 98 noti 8 nga tugenda okufunako ku masimu M2 mwami Machati Sirwadda omukulembeze gwanga yabadde kololo yatugete kati ebyofuna by'eggwanga bigenda kukulira ddala ku misinde ejjayiriri. In fact naba IMF International Monetary Fund baga nti Uganda ebyofuna bigenda kwongera ddala okutereera omuli ensonga z'amafuta agajja n'ebiringa ebyo. Nenga tunula ku busuubuzi kale nga tunulidde nnyo mafuta government yetaaze kukola ki okusinzira ku myaka gino 63 okwongera okusitulira ddala ebyenfuna by'eggwanga lino bituukire ddala ne mu bannansi. Government kyeteekwa okukola ekisookera ddala eteekawo enteekateeka nga buli musuubuzi buli mukozi wa mulimu asobola okukolerera mu mbeera eyo ng'ate afunamu. Nga kiri kyenkugambye nga tutandika nkugambye nti kati omuntu ali mu transport ng'emmotoka yeewola neewole olwayo takyayinza kusobola kugisasula n'agimalayo. Ng'era bwe bayogedde oba lubadde lupapula lwa Monitor oba New Vision sijjukira bulungi lwogedde ne luga nti olwayo tewakyali omuntu asobola kwewola ssente mu banka n'asasula looni n'agimalayo. Naye kiva ku ki? Embeera olwaliro mwe tukolera nzibu nga bwe nkuga nti oyingira edduuka nga lyakadde kamu n'ekitundu oba otambula nga otuuse wakati ne baliteeka ku bukadde 2 oba ogumidde obukadde 2 ne bateeka ku 2 kitundu tukwataganye. Nenkugamba nti amasannyalaze ge tukozesa olwayo tosikyasobola kubala nti nguze bino ebintu ngenda bikola buche ku makyanga nyina product ewedde ngende mu katale tokyasobola. Kakati bwotereze ebyamasannyalaze notereze ebyenguudo ne tutereza n'engeri abantu gye bafunamu ssente ezikozesebwa nga capital. Kubanga olwaliro ofuna ssente mu banka looni oba wakagitambulako omwaka gumu ne bikyuka banka nayo neekukyusa kuba etteeka ligikkiriza neekukyusa. Eyatandikira ku 15% oyinza okumaliriza ng'omaliriza ogenda okumaliriza looni emyaka 5 gye mwalagaana ng'otuuse ku 25%. Bintu babisise ebintu era babisika ne babitwala. Olwaleero kati wano we tuli abantu bali mu kugwa tewali muntu ali mu kulinnya lwakuba nti tewali kibalo kituufu kibala nti abayingidde bali bameka ate abavuddemu bali bameka. Ekyo bwe tutakifune nga boolaba nti mba mukyali mu myoga ne baleeta PDM naye nga tebakuwadde lipooti ntuufu nti emyoga gyatusanga wano ne gitutambuza ne gitujjawo ne gitutuusa wano kati PDM webetujja tusuubira nti mu myaka 5 egenda kuba ate naye tutuusizza wano. Bwe tutaatuukaawo tukyali bubi. Omulangira wa Lugembe gavumenti eyinza kunyweza mapeesa ki okunyweza ebisuubizo by'omukulembeze gwanga nti kati ebyenfuna by'eggwanga wetudda bigenda kuddukira ku misinde egyayirire? First of all gavumenti eteekwa okulaba nga abantu abatandika businesses zaabwe tebanyigirizibwa nnyo kuba omuntu oyo business bwe mulema ate obuvunaanyizibwa buddawo kyova olaba ate sente ze wandimulekedde ate weesanga nga oteekwa okuteeka programs ez'enjawulo emyoga biki ate obenga omugabirako kati omugezi
mufo ky'omugabira ssente ng'oyita mu myoga PDM biki gezaako okulaba nti emisoso gy'omuteekako emisolo ogikendeeza abantu beeyiye kyekisooka. Ekyokubiri tuddeyo tulowooze banka zino gavumenti ze yali eddukanya Uganda Commercial Bank, Uganda Cooperative Bank. Gavumenti yanditandise banka ez'enjawulo ezaayo. Kati bw'ogenda India osanga Industrial Bank, bank ekwatagana n'ebyamakolero. Kwajjukira bwe mba neewola nga ntandika ekkolero kizibu nnyo genda mu banka ya bulijjo n'entegeera. Banka bwe mpaloonirere eyagala ntandikirewo okusasula. Naye jjukira ow'ekkolero otumya ebyuma okuva e China bigeso genda otuuka wano ng'emyezi 6 giyiseeko n'otukola setup myezi 6 mirala. Kati sente ezisasula oba ozijjawa. So twetaaga Industrial Bank, twetaaga kye tuyita Agriculture Bank, twetaaga bank eyinza okuyamba cooperatives n'ebintu ng'ebyo. Okay. So ekyomusolo kikulu, ekyessente kikulu, then gavumenti yennyini eteekwa otteeka ssente mu kusomesa abantu mu bintu ebituufu. Kye nayogeddeko kino ekyoku buli kimu kati buli emu efuuse university n'institute zonna zetwa Kyambogo yafuuka university, Kibusi Teme efuuse, weefuuse university. Kati tunaaba tuli awo ne Bukalasi efuuse university. Enkola eyo eyinza obutatuyamba. Tubeere ne university engere, tuddeyo tuteeke ssente mu technical institutes abantu bafune emirimu egy'omu mutwe naddala abaana tulabike nti tubatonderawo emirimu egy'enjawulo egisobola okubayamba mu kuddukanya business ezina ebintu ebirala. Wano agambye Musawo Kayonge Lwabenge agamba tutumbudde Manduso Mwami Serwadda n'Omulangira Kakungulu agambye bagoberera nnyo ku TikTok. Ebigambo byabwe birungi era bizimba. Yabasanga eyo. Onaga nti Semazi Charles Kawempe Mwami Machati mugezi nnyo alya mmere ki tugiwa abaana. Okay. CBS wanje? Ala? Oh. Kale, yembeera bwetyo. Onaga nti abazadde abamu batya okuta abaana baabwe abamaliza sini eyokuna okugenda okusoma emisomo egy'omu mutwe. Abamaze sini eyokuna ne babongera ku university. Wanje? Mwamira meka. Wanje? Webali nnyo baliddala okutuweereza. Amannya Zinda Mustafa, former rider. Kakati ku nsonga yatutuuseewa tulagawa. Ebyo byonna byonna twali bali tugenda mu maaso wali tugenda Kasoobo naye ekizibu bwe buvudde. Gavumenti kasita yata buli kitongole kyayo kyonna. Nebanga buli kimu ekikwasa buli muntu okwonoonyamu amagoba. Ensi bwe wavudde obuzibu. Kati ng'omwami obwayogedde ku banka z'obwegassi, banka kwegamba ezitunuulira omuntu wa wansi. Ekyo esobola okukikola ye gavumenti. Mbadde nsaba eddeeko kalivansi ebeemu ku bitongole byabo bye yeddiza nga gavumenti. Ng'omuzadde waka nga kitaffe ensi ejja kukyuka nnyo. Kwe kubadde okuteesa kwange. Okay, kale tweyanziza nnyo. CBS. Why? Webale tuweereza. Naokuliriza. Demobiliza wenaale mukulu mulale kyaza. Mukulu mulamusiza enteesa yateeseza. Era mwebaza ebirowoozo bye birungi nnyo 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 singa abakulembeze bonna baba n'ebirowoozo ng'ebyo bizimba eggwanga so si byawula eggwanga ebintu biyinza okuteera Uganda. Ekyokubiri bw'otunuulira manifesto ya pulezidenti olwaleero gy'ayogera ebyo byonna by'ayogedde byonna mwebiri eby'abasomero enkyukakyuka eby'amasannyalaze eby'enguudo kwegamba luno pulezidenti kyagenda okukola bannayuganda bajja kukiraba. N'olwekyo mbadde nsaba bannayuganda babeere bagumu. Manifesto NRM erimu buli kintu kyonna okutandikira omuntu owansi mpaka waggulu ng'omukulu oyo bw'ayogedde. Kyetwagala bannayuganda otuna zino ensi zino zitwetoolodde nga Rwanda, Kenya, Uganda n'otula nga Uganda enziruka gyeddukamu okukola n'enkola ennungi gyeddukamu weewuunya. Omuntu atagenda nga Tanzania, Rwanda yayinza ogamba nti Uganda mbi nnyo. Naye bw'omala ogendayo ojja n'obuulira bannayuganda aga nti mutuufu pulezidenti muzadde era pulaningira eggwanga.
Okay, tuyanziza nnyo akadde kaduse dakiika tusigaza ziri 2 zokka katuwumbe tusibule. Mwami Sirwa datandika osibula abantu. Sebo njagala kwebaza akadde akampeereddwa ate n'abatuwuliriza nabo mbebaza n'abo basobodde okuba amasimu. Mpozi ne baganda bange betulima nabo betulunda nabo njagala kubagamba nti abalunda ebyabwe nga ddala bebalunda byabwe bulandi bateekwa mugula wa machati wali Nateete era nekugamba nti butuuke wa machati ne bagamba nti bulandi waawo wa bbeeyi nnene wakiri ebya bulandi bireke. Esebo kali batulabire omulangira Kakungulu bannamakolera batonotono sibula batuliza n'ekigambo kisembayo bannaffe abawuliriza tuteekwa okuyozayoza Uganda okutuuka ku myaka 63 egy'obwetwaze naye wewali ebifo bingi betutanaba kwetwalamu nti bannaffe bano wadde batuwa obwetwaze naye ensimbi balinga abakola ki abazisigaza balina engeri gye basettingamu ekintu kyabwe nga ebyobufuzi twetwala naye n'ebyobufuzi bw'obusumira obulungi balina amateeka ge bateekawo kati nga tosobola gakola ki gajeemera bali yaso badde bagamba tulina obwetwaze naye kizibu nnyo okukkiriza tulina ebintu byetwetwalamu naye ebisinga obukulu ensimbi biki byonna bali eri kalinga kagologoosa nti eno kaba kazina naye ng'eri emabega wali akola ki waliwo akafuga oba kiyanga bannaffe bano abasoma ku driving school nti gwe bwoba onyiga accelerator nga instructor anyiga brake kiwulidde kale ensonga zeezo kale ampuliriza tweyanziza nnyo mbebaza nti weekend bweti bwetambudde tubadde ffenna okuva ku balaza mu programu eno kukkiriza obagaana twogedde ku bigambo bingi omuli ebyenfuna ebyobufuzi ebyobukulembeze n'ebigo mu kkowa eryo kale nno nkwebaza nina okukkiriza nti tusigadde kyekimu mu kumanya kwo ate ne mu kwongera okwetereza mu lugendo lw'ebyenfuna okuyita mu wiiki eno katukwatagane wiiki era ejja mu programu yemu eno okukkiriza obagaana tutambuze ensonga ate ne tulabe eweeneetambulira bingi biri mu wiiki ejja ebyobufuzi mwe biri bingi n'ebirala tujja kwongera okubirambulula era nga bwe binaagenda bibaawo. Nze Kalule Lameka kwagaliza weekend ennungi abagenda okusinza olunaku olw'enkya sabiiti ennungi. Katonda abakuume. Ssaabasajja Kabaka awangaale.